إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. atenderezebwa wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba ase okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Yatugira n'obulungamu n'eddiini eno etweyagaza, eddiini entuufu. Teri agenda komba ku ssanyu okujjako oyo aligifiirako. wala tamutunna illa wa antum muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Alijanga awambagatanye n'enzikiriza n'eddiini etali busiraamu, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kujikkiriza. wa huwa fil akhirati min al-khasirin, ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu abo abazikiridde, abatagenda kuloza ku ssanyu wadde akatono. Nga ne kye bayita okufa ng'oli musiraamu kwe kubeera nga ozze n'enzikiriza eyo ebalibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala nti busiraamu, so si kubeera nti nno ku kitundu kwali owangaalira baali bakuyita swaba obanga bakuyita yaahe oba jjama, naye nga essabo liri mmanju, ng'essabo liri mmanju, ebigali gye biri wansi w'ebitanda, abaana bali mu ziyirizi, ekibuzi kya lubaale kiri awo, gwe nga weenyumiriza kubeera nti abantu bonna ku kitundu kuno bamanyi nti bayitawo na wa musiraamu. Nedda munnange, kye bayita obusiraamu kwe kujja ng'oyawula Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kojja ng'owambagatanye n'ebyo, ogenda kuzuukira mu kampu y'aboobote, ba Mubutu, ba Beni Kiwanuka, n'abasamize abalala, n'abashiriku, abo abaagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula enjawulo nti gw'ogenda kujja n'obulumi obw'enjawulo, tiwawangaalira okumpi ku nsonga, naye ate n'osalawo okaafuwalire awo wennyini nnyini ewaali obulungamu. Enkofiira n'ogiteeka ku mutwe, linnya lya kisiraamu, ne bakutayirira, ate n'omala n'onaawuuza enzikiriza z'abasamize, n'owunzikanga oli mukafiiri ataliiko kabuuza eri abo abategeera eddiini. Amma eri abatagitegeera tebagaana kuguumaaza. Lwaki? Nabo bali mu bala, nabo bali mu kigezo nga ki? Nga ggwe bashiriku, naawe oli mushiriku. Kati balina okulaga obusungu tibanyiivu nnyo. Kakati abo abeetukuza boolowooza ba kitalo nnyo, naawe ng'oguma nabo nga muzikirira mwenna, waliyadhu billah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukuumire eddiini, atukyayisa obushiriku, akyayisa abaana baffe n'abazzukulu baffe na bonna abalituvaamu obushiriku. Fa wallahi la yanju minhum illa man mata ala tawhid. Teriyo aliwona mubo mwabo bonna abalituvaamu okujjako alifiira ku tawhid, nga yawula Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe twakoma ku zamanu at-tayhi, ekiseera ky'okubundabunda kw'abaana ba Isirayiri nga bali mu ddungu lya Siina, naye eri waggulu seeno wansi wali Tuur, eri waggulu okuliraana Baitul Maqdis, kubanga baali bagenda giyingira nga bagituuseeko ne bamala ne beesuulamu embazulu ne bagaana okuwuliriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Allah n'abagaana okugiyingira. Fa innaha muharramatun alaykum 40 sanatan alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard. Emyaka 40 Allah subhanahu wa ta'ala n'abaziizaako kubeera nga bagiyingira. Ne bayingira mu kye bayita tayi, ekiri mu ayo nti yatihuna fil ard. Kitegeeza ki? Bw'olaba omuntu ng'abundabunda, laysa indahu istiqrar, talina waatebenkedde, adde eno adde eri, ogamba nti hadha al insanu yatihu huwa taih, atambula mu nsi mu kubundabunda okufaanaganako bwe kuti. Kaakati bano bo lam yakunu yaqdirun ala dukhuli fi baitil maqdis,
baali tebasobola kubeera nga bayingira Baitul Maqdis bal wadde okutuuka ewali omulyango gwayo. Ekyo nno nga kyali kibonerezo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tulaba nti waaliwo ebintu bingi ebyali mu zaman at-tayh, ekiseera ekyo eky'emyaka 40. Mu kiseera ekyo mwalimu okulera omujiji gw'abavubuka abakkiriza abagenda okutarabba alal iman. Nabbi Musa bulijjo ali mu safaari n'abantu be abajja eno abaleeta tafunangayo kaddi kanjawulo kubeera nga yatafarragu lahum. Tafarrugu kyeki kwe kubeera nga abeera yeemalidde kubo. Alina nabbi omulala ayitibwa Harun. Alina abasajja abalungi abamanyi abalongoofu abagenda okumuyambako mu kuzimba jilan jadida, omujiji omupya ogugenda okweteeka sharia y'aba Bani Israel. Twalaba nti era mu ngeri y'emu mu kaseera akakattayi abaana ba Isirayiri bwe bakawaŋŋamulira nti bo bakooye ebyo ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala, era bo baagala kulya ku butungulu, baagala kulya ku adas, baagala kulya ku cukkamba, bakooye almanna wassalwa, babikooye. Allah naaga nti mbikooye ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum, kye munsabye nkibawadde, bino kabiyimirire mubake enkumbi. Ne batandika okulima, ne basigaza ejjinja lyabwe nga lyo likyabawaki likyabawa amazzi nga ne ghamam zikyababikkirira kubanga bakyali mu ddungu, tebannafuna istiqrar kuzimba mayumba kukola bakyali mu ddungu. Naye ekyokulya kiri ekibadde kibasanga awo nga batudde kati kitandise okuva mu ntuuyo. Kitegereka fana'udhu billahi minas safa, sawa Allah taasa obuyabuya. Era mu ngeri y'emu mu kiseera ekyo twalaba Nabbi Harun alayhi salatu wassalam kyeyafiiramu, era kiseera ekyo Nabbi Musa mwe yakolera hajji ye Allah gyalaga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mu kirooto. Ne tulaba mu ngeri y'emu nti ekiseera ekyo kyekyalimu Nabbi wa Allah ayitibwa Al-Khadir. Ngambye Nabbi wa Allah ayitibwa ani? Al-Khadir. Omulundi ogwedde nagamba nti spelling lwati erinnya eryo, spelling yali eri etya? Kha'u eriko ki? Eriko fatha. Dad eriko jensinga okwagala. Twagitako sukuni bakasira? Twagitako sukuni? La, khata. Eyo nsobi. Dad eriko kasira. Al-Khadiru. Naam, Al-Khadiru. Twagitako sukuni. Eyo khata. Yawandika sukuni teekawo kasira. Al-Khadiru. Kitegeeza ki Al-Khadiru? Kitegeeza ki Al-Khadiru? Naam, ekigamba kitya? Naam, khadira yakhruju minhu. Kitegeeza ki khadir? Katwaga tutuuse ku nsonga. Ekiwooma Al-Khadiru kale enjeru bagiyita batya? Enjeru bagiyita batya? Abyad. Emyufu bagiyita batya? Ahmar. Eya bbulu bagiyita batya? Azraq. Eya black bagiyita batya? Aswad. Eya green bagiyita batya? Akhdar. Kati Al-Khadiru kiringa ngo bamuyita green, ekintu ekiragala kiyitibwa akhdar. Al-Khadir yensonga lwaki abantu batwala nti ekintu ekyakiragala kibeera kyanjawulo, kiba kikulaakula mu kyakitiibwa. Kakati babeera boogera for example ku civilization ya west bagiyita al-khadara al-gharubiyya. Al-khadara al-gharubiyya baga fulan mutakhadir, bategeeza nti gundi ali civilized. Naam, kati ono erinnya lye Al-Khadiru, Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki tugambe Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala? Tujja kulaba ku nkomerero y'ebigambo bino ngati wa ma fa'altuhu an amri, bino mbadde njogera bimbadde nkola byonna byolabye mbadde sibyekolera nze nga nze, wabula nga mbikolera ku kiragiro kya Allah tabaraka wa ta'ala. Katwalaba nti Nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam bwe yayimirira fi Bani Israila khatiban, nayogerako gye bali n'ababuli olubuuliriro olw'amaanyi, ne balaba nga irimu efudde emba okuva mu musajja oyo Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Ma dhannukum bi'ilmihi wa huwa ashraf anbiya'i Bani Israil. Musuubira irimu yali yenkana etya nga yali asinga bannabbi ba Bani Israila bonna abanene ekitiibwa. Kale alina irimu nga mpitirivu. Kikumalira nti no yeetese sharia yaabwe
erina ekitabo bannabbi bonna kibagenda okujja bakiramuze warabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah faqama fihim fakhataba fihim fara'aw fihi ilman ghazira ni balabanga ina ilimu mpitirivu kibava mugamba nti wali yakusinga okumanya n'abagamba nti tewali. Allah tekyamusanyusa ekyo kyeyayogera. Allah tekyakola ki? Allah yali ayagala agamba atya nti Allahu alam, Allah yasinga okumanya. Allah kyava agamba nti bala abdi al-Khadir, waliyo omuddu wange bamuyita al-Khadir. Nabbi Musa n'agamba nti ya Allah njagala okumusinkana nga kitiibwa bw'atera tugamba muyonkeko irimu. Allah n'amugamba nti agende atambule akwate entanda ye, bw'anaatuuka ewali majma al-baharaini, ennyanja wezisinkanira ebbiri, ye Allah yamanyi yewa ajja kusangawo omuddu awo abeere nga amugoberera. Baatambula. Wa idh qaala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma al-baharaini aw amdiya huquba. Yagamba mutabani we muvubuka we bwe babeeranga bonna mu nsonga ez'enjawulo alayhi salatu wassalam, ye Yusha ibn Nun, Joshua, n'amugamba nti la abrah, tutandike safari, sigenda kowa, sigenda kulekeraawo kutambula hatta abluga majma al-baharaini aw amdiya huquba. Ne batambula balina ekyennyanja kyabwe mu kasero, bwe batuuka beebaka wansi w'olwazi otulo tubatwala. Yusha ibn Nun agenda okusituka mu bwati, alaba ekyennyanja kibuuka mu kasero, kigwawo tobuuza nti waba wafaana watya gubeera musenyu, nekiryoka kicruisinga mu ngeri ey'enjawulo, nekiyingira mu mazzi nga yenna atangaaliridde ekigambo kimususseeko, n'atayagala kuzuukusa mukama we omugamba nti owange ate kino ki? N'alowooza nti nno bw'anaazuuka ng'akola atya? Ng'amunyumiza. Fa ansaahu shaitaan, shaitaan neekola etya? Neemwerabiza. Subhanallah, ekintu kyali tasuubira nti nno kyali kisoboka. Allah okona ku nsonga eyo kikulaga Allah abaatulaga kaweefube wa shaitaani bwe yali erina okubeera nti abantu bano tebasisinkana, n'okwegomba kwayo okubeera nti nno omuddu afuna al'ana, afuna okukaluubirizibwa mu nsonga z'eddiini. Era okkakkana yamwerabiza Nabbi Musa n'agenda mu maaso ng'atambula ekiseera ekiwanvu ddala, budde bukedde enjala emuluma. Agamba omuvubuka nti atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba, jjayo ekyokulya kyaffe mu butuufu safaari tugisanzeemu obuzibu bungi. Kyava amugamba nti kyakulya ate ki? Omanye kyakituuseeko. Araaita idh awayna ila sakhrati fa inni nasiitu lhut, akaseera kali we twabeeredde wali kuki? Ku lwazi. Awo ennyini neerabidde okutegeeza ekyatuuse ku kyokulya kyaffe. Wama ansanihu illa shaitan an adhkura, ekyennyanja kino kyabuuse mu kasero nekiyingira mu mazzi. Bwe yali anyumye eri ku nkobe yaga nti fattakhadha sabilahu fil bahari ajaba, mu ngeri eyeewuunyisa n'amunyumiza embeera yabadde ngeri twagiraba mu musomo gwaffe ogwaggwa. Nabbi n'amugamba nti dhalika ma kunna nabugh, awo ennyini twabadde tuyina okukoma kuno konna okweyongerayo tumenyekedde bwerere singa waŋŋambye. Fartadda ala atharihima qasasa, ne bakomawo bafuba okulondoola we baayise. Atharihima, twayise wano, ojjukira twayimiriddeko wano nti ye olabe nti we wano. Tebaagala kumiisinga ate gwa mu nsobi ndala, bakwate walala. Kasasa kikulaga okwegendereza okulondoola obuufu we bazze bakola batya basobole okutuuka ali ku jjinja. Fawajada abeda min ibadina, bwe baatuukawo ne basanga omuddu mu baddu bange. Atainahu rahmatan min indina, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yamuteekako okusaasira kwe. Kaifa la wa huwa nabi min al anbiya, ayu rahma a'zam min an yastafika Allah subhanahu wa ta'ala lirisala wan nubuwa. Kusaasira ky'okusinga kubeera nga Allah akusitudde n'akuwa obubaka n'akufuula nabbi n'akusitula mu bantu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba mu ayati empitirivu ng'atubuulira abaddu be abo, ayati eziri mu swati al-An'am okuva ku aya ya 81 kuserengetera ddala wansi yamenyezawo bannabbi 18
bonna nga abawaana alaga enkizo gye balina ninatuuka wansi n'atugamba nti walau ashiraku baba kwalula balongo, walau ashiraku baba kwabya lumbe, walau ashiraku baba kufuuwa mmindi, walau ashiraku baba gendako mu kanisa bapasa abasabireko, walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Byonna bye baatakabana okukola ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali bisazizaamu. Wanoloza Allah yali ayagala ki? Ekigambo ekyo kyogera ng'akyogera ku bannabbi ng'atabakuŋŋaanyiza mu bungi obwo. Ayagala omukkiriza ategeere obunene bwa shiriki, agambe nti emirimu gy'abasajja bano gyalisaziddwamu agirowoozeeko ebitendo byagyo ebibiri, kathuratan wa sihatan, obungi bw'emirimu gy'abannabbi n'obutuufu bwagyo. Ani asinga okukola emirimu emingi okusinga nnabbi? Ani asinga okukola emirimu emituufu okusinga egya nnabbi? Allah yali gisazizaamu. Kati ate wate gino egyaffe gimajenjeeke, lwaki Allah tagisazeemu ng'okutte kayirizi n'ojja okateeka mu ki? N'okateeka mu nsawo oba mu mwana oba akasenda baguzi mu dduuka n'ebirala efaanako bwe bityo. N'olwekyo omuddu oyo bwe baamutuukako nga hadithi bwetugamba nti Nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'amweyanjulira n'amugamba nti Musa bani Israel yeggwe Musa averi baana ba Isirayiri nti ye, ne tugamba nti awaliwo ekyokuyiga ekinene omusiraamu ky'ogwana okumanya nti al anbiya'u kuthur, bannabbi baali bayitirivu ate nnyo, era bannabbi si beeyo bokka Allah byatunyumizaako mu Qur'an, wadde okubeera nti obungi bw'abannabbi baali awoka mu baana ba Isirayiri, wadde okubeera nti bannabbi baali beetoolodde wano oka mu kyondo kya Buwarabu ng'omuntu bw'ayinza okulowooza. Allah yagamba nti wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, teriyo community, teriyo society, teriyo bantu okujjako nga bayitamu omuki omutiisa, kubanga Allah tabatondanko kusimba lumonde, tabatondanko kuvuba, tabatondanko ebyo biriwo kubayamba okutuukiriza mulamwa. Kitegereka bulungi? Lwaki yabatonda? Kumusinza. Idhan ateekeddwa okubateerawo asibaabu z'okutuuka ku ekyo. Buli wonna gy'owulira nti olabanga ewaali obaka ne bujja manya nti emabega waabangayo ebikola bitya ebiriyo. Nga nabbi bwe yajja Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne biwuunya aja'ala al-alihata ilahan wahida, kakati byonna bitwadde tusinze ebingi gana amasanamu gonna agali wano hagamba tugaveeko tudde Katonda omu. Omuntu wawulira abantu abolowooza nti nno emabega baaliyo sheria ya Ibrahim alowooza teyaliiyo, naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza nga agenze mu Isra wal Mi'raj nga Allah yamulaga omusajja ayitibwa Amr ibn Luhay al-Khuzai nga ali muliro awarula ebyenda muki mu muliro, naga nti wa huwa awwal man sayyaba as-sawaiba, wa huwa awwal man sayyaba as-sawaiba. Yagenda Sham n'asanga abantu Sham nga basinza amasanamu, n'ageetikka n'agaleeta n'abeera nga akyusa eddiini ya Nabbi Ibrahim. Abantu abo gye baali bakola batya? Gye baaliko. Ne batakoma okwo ne olubayingira kye bayita jahiliya, naye nga bavudde mu mbeera yaki? Bavudde mu imaani, mu tawhidi gyabadde emabega. Era tebyagenda nga biggwa byonna mulundi gumu, byagenda nga biggwa bitonotono okutuusa kumpi byaddula okuzikirira ddala. Allah n'alyoka atuma omuki? Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati ekyo kyolabyeko wano mu Buwarabu manya nti bwekito bwe kyabanga ewalala yonna. Era Allah n'atulaga nti wabawo ekiseera ekyo yagamba atya? Ala fatrati minar rusul, ala fatrati minar rusul. Fatra kyekiseera ng'obubaka kumpi bugenze, abantu batuuse okwerabirira ddala obubaka bw'omubaka akoze atya? Abaddewo. Allah n'atuma omubaka omuki? Omulala. Kitegereka? Waliwo ku mulembe biseera ebyo abaali bakyekutte ku ddiini eyo? Waliwo abaali bakyekutte ku ddiini eyo? Ekyo ekibuuzo mukiwulidde? Waliwo abaali bakyekutte ku ddiini ya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam? Anaina ansa? Naam. Ngani? Waliwo omusajja naam nga Zaid. Ayitibwa Zaid ibn Amr, ye taata wa Said ibn Zaid, omu ku basajja 10 abasanyusibwa n'ejjana nga bakyali balamu. Ayitibwa Said ibn Zaid. Kati Zaid ibn Amr oyo yali taata we yali yagaanira ddala okusinza ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era nabbi n'atuuka n'okugamba nti yub'athu ummatan, Allah agenda mumuleeta nga umma, nga yeetengeredde nga umma, era nga abeera abivumirira, abeera abagamba,
abeera baga bino byonna mukola shiriki, bino bikyamu n'ebirala ebifaanako bwe bityo. Kitegereka n'ebirala bingi emabega bitulaga nti nno baali balina kyebategeera ku sharia ya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam mu butonotono bwali bukoze butya obwali busigaddewo. Kitegereka tayib. Kakati al-Khadr amweyanjulidde kyava amusaba naga nti hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda, olabye otya mukama wange kusaba okkirize tutambuleko ffenna obeere ng'onsomesa mu ebyo ebyenjawulo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yakusomesa. Ani amusindise agenda asinkana omusajja oyo? Allah yamusindise. Kaakati mu kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amusindise, amweyanjulidde era amusabye akkirize batambuleko bonna, kyava amugamba nti innaka lan tastati'a man sabra, nze saalibadde na buzibu naye ggwe manya ntogenda kusobola kutambula nange. Teeka ebirowoozo ku nsonga eyo. Saalibadde na buzibu naye togenda kusobola kutambula nange. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra, ye ate oyinza kugumiikiriza otya ku kintu kyotalinaako experience? Bino ebyange nga bizibu, onaabisobola? N'amugamba nti satajiduni insha Allahu sabira wala a'si laka amra. Munnange nkuwa obweyamu era nkakasa nti ogenda kunsanga nyina obugumiikiriza bw'otasuubira. Ebyolowooza nti wali abigumiikiriza, nze ojja kulaba nga mbigumiikiriza. Wala a'si laka amra, sigenda kujeemera mu kantu konna, ngenda kubeera muwulize. Naye ng'amubuulidde ebyange tojja bisobola. Kyava amugamba nti fa in ittaba'tani, bw'oba olemeddeko ng'oyagala otambule nange, fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Kakwakulizo kamu kokka, siina kalala. Ebyokulya tulye ffenna, ebyokunywa tunywe ffenna, emboozi tunyumye, biki n'ekyolaba nkoze nga nekikuyitirako tekakutanda n'okimbuuza, guma bunira tahammal, nakkiriza. Allah gan fantalaqa, mulde bw'empanvu yawaawo, fantalaqa kitegeeza nti baali babiri. Ekibuuzo Yusha ibn Nun asigaddewa, baamulekaawo naddayo, baali naye baasigala naye mu safaari, naye olw'okuba bano be bakulu Allah bayagala tulagako n'abeera nga bamiira agiteeka kubo. Kitegereka kubanga bebe ensonga be banene. Kitegereka yuhtamalu hadha wa yuhtamalu dhaka, kisoboka okuba nkyali bwe kiti, kisoboka kubanga kiri kyali, byonna bisoboka. Ne batambula hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha, bwe baatuuka mu lyato basobola kutambulira ku lubalama, baabo batambudde ekiseera, kati bafuna eryato ne baliyingira. Sajja abatwalirako bwereere nga bannattarikhi bagamba. Batuuka eri ku nkomerero, abaali badde babeebaza, kharaqaha, eryato ng'alikubamu ekituli. Ekyo kyayitirira ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, yalaba ekitende ekitagwanira musajja wa kitiibwa. Hadha yunafi as-sifati alhamida, tekigwanira ku muntu alina ebitendo eby'ettendo. Ekimanyiddwa nti jazaa'ul ihsani ihsan, akuyisizza obulungi nawe namuyisa buki bulungi. Yine bw'abya takuyisizza bulungi, akharaqtaha litughriqa ahlaha, kwegamba ne wabya takuyisizza bulungi. Naam, eryato likubyemu ekituli lizikirize bannyini lyo. Kitegereka tomanyi nti lisobola okubayiwamu. Laqad ji'ta shay'an imra, kigambo kyokoze kinene. N'amugamba nti alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabira, saakyogedde wali tewakyolidde? Nagambye tojja kusobola, ebyange bizibu, tojja kusobola. Nabbi Musa n'amugamba nti la tu'akhidhni bima nasit, tonvunaana nga naawe okimanyi ndi muntu neerabira. Endagaano njikoze eki? Ngyerabidde. Kyekimwerabizza endagaano, kigambo kimuyitiriddeko. Endagaano n'agyerabira. Yali alowooza nti nno byakolerako obweya mu bintu byangungu. Si byangu n'akamu n'akeddagala, naddala ku nabbi. Naddala kuki? Ku nabbi. Fantalaqa, naye n'asirika akimanyi nti alina ekirala mu maaso, ayinza obutakigumira. Hatta idha laqiya ghulaman faqatala, beeyongeddeyo batambudde bagwa ku liryane eririnzi erinyirivu. Togenda divunaana nti lirina ezambi. Faqatala, n'asikayo ekitala. Alina ani? Alina ennabbi.
qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ta shay'an nukra, omwana omuto omusse atalina zambi, laqad ji'ta shay'an nukra, mazima ddala ekigambo kyokoze kinene. Qala alam aqul laka, wali ewasooka tewaliwo lak, agireeta wano ewokubiri, alam aqul lak, saakugambye innaka lan tastati'a ma'iya sabira, tosobola kugumiikiriza byange. Naggambye ebyange bizibu, tosobola bikola otya, tosobola bigumiikiriza. Kakati wano tulinawo faida, era Allah tatunyumiza bino abathan, wabula Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab, mu byafaayo by'abannabbi mubaamu ebyokuyiga ebimu bibeera by'abasiraamu twaliza awamu, ebyokuyiga ebirala bibeera by'abawalimu, ebyokuyiga ebirala bibagatta bonna. Kaakati wano waliwo ekyokuyiga kinene nnyo eri abawalimu. Kyakuyiga ki? Abawalimu obulamu bwabwe bulala, bo balina ekintu kye batunuddeko nga Allah kwayagala batunule ku mateeka ge. Ebyebbalibbali wano Allah si byababanja. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ye nabbi, amateeka Allah ge yamuwa gagamba tolina kulyaza amanya bantu, tolina kutta, tolina yege mateeka galina era ye gamanyi. Ono Allah temusindise kunona wahayi tigenda yakuseeko obubaka, katala byakola bikhalafa wahayi, byawukanya kuki ku bubaka. Agamba nti abannange tetuganye ye bwatunula ku lubaawo luli olulwe ng'omuwalimu nga nabbi, alaba nti ono omusajja ebintu byakola si bituufu, si biki. Awamu n'ekyo ani yamugambye ogendayo? Allah subhanahu wa ta'ala. Watya singa si Allah yamulagira ogendayo, musajja n'akola ebintu bifaanako bwe bityo, kyekyali baddewo. Kaakati abawalimu waliwo ebintu bingi abantu bye bawanuuza nga birabikanga ebirimu eggumba. Kaakati nammwe ensi gye tuwangalya mugiraba, bwe tugaana okulya riba abakafiiri bagenda tuyitako, bo bagenda kwewola bakulaakulane bakole batya, towuliranga ekiyita, towuliranga ekirimu eggumba. Kati gogamba ky'omuwalimu, ensonga yammwe tugiwulidde, naye bambi mutusaasire mutusonyiwe. Ffe ebyaffe tutunudde ku lubaawo wali Allah wayagala tutunule, fastaqim kama umirta waman taaba ma'ak wala tatghaw. Ffe ku lubaawo tutunudde wali tulaba Allah tugamba nti riba kuzikirira, ebisigadde mmwe nga bwe mbiraba byawukanye naffe kino ekyaffe engeri gye tukola tutya, gye tukirabamu. Eyo sikolera nnongoosereza. Kakati olukakati okwo iffe tetumanyi nti yatulagira ekyo ennyini nsi Allah bwatu byatuga tetulya riba, tugenda kubeerawo tutya, tugenda tugenda kola Allah atumalira, yamanyi Allah. Ffe mukumugondera ffe mwe tumanyi okuwona okw'eddiini n'okwedduniya. Yalaita singa bakomaawo, tebatera kukomaawo nga byemulugunya nga kati baseeka batugaana ate tebatuwadde solution, tebatuwadde alternative, nga tugamba nti eryennamula twagisoma ate solution tetwagisoma, tujja bbaho solution enkyamu. Ffe kyetubagamba nti mugireke, yo riba mugireke. Tukoze tutya? Ebyo tetwabisoma, temutubanja bye tutaasoma, tujja bbaho ebikyamu tubasole emitawaana. Ffe kyetubagamba nti yo riba mugikole mutya, mugireke. Tukole tutya? Mwe mutetenkanya, mutusinga okutetenkanya. Entetenkanya yonna etaliimu ki? Etaliimu riba. Kategerekese? Kakati awuliwa ddembe okuneebuzaako ng'omuwalimu. Ne bye mba ngenda okugamba mbikugambanga Haji Jawadu, sibikugambanga muwalimu kubanga saabisoma. Kati se nkoze ntya? Munange osobola ogira bwatusigirigire mbikugambanga Haji Jawadu. Owulidde bulungi? Tonvunaane tugamba nti baseeka bansuseeka yansuula mu nsobi. Naye kiri kyo nkikugambira ku yakiini ntolya riba ojja kugwa mu mutawaana. Kitegereka ab'ebitiibwa nabbi wa Allah bamanerinda za banka balina ekigambo ekigamba nti mwewole n'abasamala beewola bwe mutuuka mu zaka mutukuze emmaali. Mwewole ekikulu muwezi zaka mutukuze emmaali. Nedda munnange ekyo si kituufu. Egitanibu nabbi bw'ati bwe yatugamba mwewale as-sab'a al-mubiqat, mwesambe amazambi omusanvu agazikiriza. Mwago omusanvu mwe muli okulya riba. Kati gwe omusiraamu manya nti okulya riba kuzikirira so si kuwona nga sitaani bw'ekikubalira.
kitegereka. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha, kyavaamu obweyamu. N'amugamba nti bw'olaba nzizeemu okubuuza ekintu kyonna oluvannyuma lwa kino kye nkubuuzizza, fala tusahibni, awo wenkoma. Kadi balagta min ladunni udhura, mu butuufu ompadde chances ezimmala. Fantalaka, ne beeyongerayo. Hatta idha ataya bwe kiri ala ahli qaryatin hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma. Aya bwetu bweri fa abaw an yudayyifuhuma, babatuukako bakoye batambuze bagwira abanga inayo kutuzzi ni wabamma, wadda akakajjo ni wabamma, wadda akawogo ni wabamma. Mu mbeera gye balimu eyo, fawajada fiha jidara, alkhadiru alabe ekisenge, yuridu an yanqadda, kyagala kugwa. Fa aqama, n'agamba Musa ati baka omuyiko tabula enkokoto, ne bakola ne bazimba ekisenge. Nabbi Musa muli mundanga asiirira. Abasajja bafaanako bwe bati, kweri badde tugwanire okumalirako entuuyo zaffe, wadde otuzi batutumye, wadde kacapati bakagaanidde, kitegereka. Kaakati ataalina ennyondo agimanye impanike, kassa kamutanda n'amubuuza ekintu kyonna we bagenda okukoma, ate akyagala bagende muki mu maaso. Naye era kyamuyitirirako, kyava ayagala akozesa enjogera endala. N'amugamba nti law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Yamugamba nti mbutuufu oli musajja mbutuufu. Muli munda ayagala omugamba lwaki tubajjaako omusaala ku kino kye tukola, lwaki tukolera bwiriiri nga basajja faana bwe batyo. Naye amayi bw'ate akibuuza bw'atyo agenda kukoma, kyava amugaa nti oli musajja nnyo. Abakuba mulala yali bajjeeko omusaala, n'amugaa nti era nkulabye. N'amugaa nti yonna gy'onaayiteyo nkulabye. Hadha firaqu baini wa bainik, tukome wano. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati alayhi sabira, ngenda kunyumiza ebyo ebikulemye okubeeranga ogumiikiriza. Era biidhnillahi tabaraka wa taala awe tugenda okutandikira tumali tulabe n'ensonga endala. Wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil